abaana batubeerera. Otherwise, ejjo nakuleja ku Serena twabadde ne Ebrands Fashion Awards oba ASFAs. Muganda wange abaana bayambadde, Spice Dana yayambadde, Pia Pons yayambadde, Zari yalabiseeko n'owuwe, nalabye ku A-Pass. Muganda wange bingi nnyo. But sawe nukankutwale straight away wali ku ASFAs. Okay, nkuwadde ku katono because waliyo shows nyingi za BBS Television ina eziraga emisono, eziraga events bwezityo. So jabbitegera ku programs za fezenjawulo. So nkuwadde ku katono, but then I mean, mukolo gwabadde mulungi nnyo, gwanyumye, kintu kyatambudde bulungi nnyo, bulungi ddala. Kati saawa zino kankutwale mu top countdown. Tulabe ennyimba ezinyumidde abavubuka.